Mukama yebazibwe nate alukesesa olunaku olwaleero tukwagaliza ekiseera ekirungi ennyo tukugamba tulina okusula ffenna ku lunaku olwa Friday ku House of Prime Ministers International wali e Canary. Make an effort gezaako okukola kyonna kyosobola okukola okuba nti overnight eno ng'emalako ekisibo kino eky'omwezi ogwa March etandika nga naawe okirimu mu buli ngeri yonna. This overnight is gonna be special. Tugamba jangu tubeere ffenna mu kusaba okuyita mu kiro. This Friday is gonna be massive. Mwasize mutya Mukama yebale kubanga akyakomye ng'oli mulamu. Amanya Charles James Senkubuge bwento butandise omunyo ku makyona ku lwaleero nga sirinzeka babuzeeko. Omulayo Soul TV nange nyongera okulamusako na Joli wasota sebo wasota nyabo. Nze Mamadi Wamala nange negasine timu y'omunyo ku makya okubantambuza ensonga nga bwe zatambudde onakulajja kuba katonyemuko era abagenda okubanga bayita Clock Tower mujja kubanga mwegendereza road diversion eyakoleddwa kubanga bakotandise okukola flyover eyo muyinza otuukaawo ate gy'obadde ofunnyo nkubanga etonye amazzi nga gasazeeko ate nga waliwo diversion. So tugamba mwegendereze nga mutambulira mu Kampala ebifo ebimu bizibu nnyo naye tugamba buga nti Katonda abeere nga tusaasira kirumu kitambule nga bwe kyateeketeekeddwa ate batusobola okuzimba flyover eyambeko okukalipagano mu kibuga. Nze Mamadi Wamala tukaba twegatteko saa 12 ziweze tugenda vaawo ssaawa 4 ez'okumakya. Nange mbabuzaako mikwano nti mwasuze mutya nise nabwire ntule Busitema mu district ye Busia ndaweheza huba nabengo mwesi nti muliyo mutye omwenengo huhesireho muno mwe bali muno huba hu Salt TV nende Salt FM chikoto yehale niye ichemberi hu Salt FM efano ihulimu huyiranga omunyu kwechuli huchoba hukenda fesi paka sawa chicho huba chine hutulawo kidatu abe byemisanyo becha paka kidatu n'esitundu ate kidatu n'esitundu paka sawa kine huba huberesa esigambo situlewo omulongi no ratio twegateho hukende face webukeredde ekyayona kuno lwalero Katikiro wa Buganda si musanyufu n'engeri gye bakwatamu ensengeke empya eyebyensoma yewuunya batandika batya okuzanyira mu lulimi Oluganda n'okuzanyira mu byobulimi atenga mu ggwanga lyatu Uganda ebye bibiri byankizo nnyo. Agamba nti okulima kyandibadde kyabuwaze nga buli mwana yenna akisoma n'olulimi Oluganda lwandibadde lwabuwaze naye yeewuunya okuddira Oluswayiri n'oluteeka wali eri nti wakiri omuntu afune ku musingi ng'ate Oluganda olulese bulesi ngate n'Abachina abajja mu ggwanga lyatu Uganda okusuubula bakomekereza bamanyi Oluganda. Akala agenda kubanga sinkana ministry y'ebyenjigiriza ensonga zino basobola okubanga bazikubaganyako ebirowoozo katulindirire binavaayo. Katikiro ndowooza just katono nnyo kwongera kumutangaza mbutangaza kubanga agulira tabeeranga ku wabuwaze ebbanga lyonna libadde basomesa amasomo gano. Anti kyagamba manyo okujja okukifuula nti tukifule kyabuwaze mu kaseera kano anti atunulidde backbone ya Uganda ebyenfuna tebangako ebbanga lyonna nti okulima kubadde nga kwabuwaze ntikekadde kubanga mwe tujja akasente akasinga obungi era ensonga ezo wakuzanjulayo sirowooza nti bajja muwabulamuko nga biteekeddwa okubeera naye mulimu bajja nsonga za kulima mwanyi nsonga za kulima ttooke bajja kwetereeza ebitooke babirimye ebbanga lyonna mwabijje ffe ensi eyaffe bagigezaako kati mumulwanirira emyaka gyammwe ffe n'ensi eyaffe Oluganda lulwanyisiddwa okumala ebbanga lyonna n'Oluganda lubadde lusurvivinga era ne luyitawo. Abantu balowooza nti ekigambo Buganda and Luganda kyekiganye national unity. Naye bandibadde tebaluyiga kituufu ate kikyamu singa balulwanyisa okugeza mu 1962 before that eyalemesa East African Community yali Ssekabaka Muteesa yagamba ffe temujja tugattamu ebyo bivuyo tubirenga abakalenjini baganda baffe nga abiri Abachaga aba South Africa aba Tanzania nabo bantu banseemu ne bamuwaŋŋangusa n'omuwaŋŋangusa ssebo ne bamugamba ateekako mukono yagaana tayagala kwogera Ludicha. Kakati waliwo problemu Ludicha kakati eno attack eyogamba nti komya Oluswayiri lubeere gavumenti ekufuna engeri gyekikolamu. Agamba nti omusingi guno ogw'Oluswayiri omwana gwafuna mu siniya 1 ne siniya 2 gwandibadde musingi gwa Luganda
kubanga lwe lulimi olusinga okukozesebwa ekyo bakigana anti buli omu kati alina gy'asomera kati bwe tunaga nti Luganda tubeera tuyisawo buli omu asome Luganda nakyate bwe tutunula ekyo bakigana naye ate Oluganda lwo lubadde luwaguza mu ngeri yalwo era olulimi olutuufu bwe lusabozi okukola egenda mu bitundu bya Uganda eby'omu mambuka eyo nga n'omwana teyasoma naye nga ate tebakozesa Luswayiri kikiri fani nga tebakozesa Luzungu omusanga omwana omukyoli kyo kibali mu musaayi ng'ayogera Oluzungu bwe tudda mu Eastern abateeso abadaama nabo Oluzungu luzaale buzaazi ndowooza basikira lusikigamba issue ya national language government erina okuteeka mu kajjiribwa okunyiga bwali buzibu okunyiga bafedde abo bwaba nga tebakonsultinga bulungi widely okuleeta abantu abaali bateekeddwa onyigamu katono okubeera mu curriculum eno then obuzibu buddayo ku NCDC naye nga nkubuulira amazima Oluswayiri lukakaatike nobody enjoys doing Swahili business ne business waje ogenda Abachina boogera Oluganda tell me one Uganda ogenda ng'ona kutradingira mu Luswayiri no twalifunira okuba tugenda mu East African Community eyifudde Kagame gye yawamba ne mu muti omwogerako kati waliwo abawulaba nga njogera nga nfudde musajja tebamutta oyo muti okwogera ku Kagame yefudde ekitalo wano mu East African Community nfu bwe fufululu teriiwo ambition zaali nene baagala okusooka ekyalina okusembayo kye baagala okuba nga bakulembeza empagi ze baakizimbirako zo kyafa nga baakakizaala buli omu kirimu okweyagaliza kungi bajjeno ne bajjeno like buli omu waliwo ayagala okuba nga akikwatamu ate nga balina kusooka ku nsonga entono common market okufuna ensimbi eyawamu batambule naye ate baagala kino ekisembayo political federation kibeere nga kyekikulembezebwa ekyo tekijja kusoboka otandise bulungi this is the talk ebaddewo for so long omuzannyo omunaala naguwandika specifically for that nire gukyaliko ku syllabus naye nga gugamba nti eggwanga eritanala lulimi likula litya eggwanga eritanala lulimi libeera because you cannot communicate tusobola kwogera n'abantu Oluswayiri bwe tubanga tugambye nti lwe lulwo nze kyeŋŋamba embuuka enyooke paka lwemunaalukwata muleetaaga ejo wano temulusobola simanyi lwabatujju embuuka enyooke naye tunoonya we tunaalwogerera omanyi omuntu bw'oba ogenda kubanguka bulungi mu lulimi olutali lulwo muluyita luzaaliranwa one olina okubaako ne environment woolina okulwogerera okukuyambako okufuna ne terms endala enzito kati saawa zineno olusamya lwemmanyi lusobola okukyukamu singa ngende Kenya olusamya lwenjogerere Busitema lukyukamukko bwe ngende Emalaba bwogende Emalaba naye lwoyogerere Kampala bakusekera bagamba bambi omwana waffe atuka kati kakubeka kati okutufunira olusamya kati okutufunira nedda olwange lwenjogera lweru lwenjogera wano ku makya lweru Olugunda Shosha yagamba when you have it and you don't use it you lose it kati bwe tuyiga Oluswayiri bwebananga alumanyi nze nakolako mu clearing company Oluswayiri nali nduyigidde naye kati lwakwera kati njogere ne bandi bafedde boogera Luganda ba Muhammad Wamala boogera Luganda Omusumba Bujingo ayogera Luganda nnyo ayogera Luganda nnyo otegere kigamba kati ndogere n'amatumbwe hakyo Ekiswahili ekitegeeza mukkiriziganya ne Katikkiro ndiki wadde temwagala mukkiriziganya naye olulimi abantu lwe benyumirizaamu kebere ku ssomero omwana ayagala okuyita ebigezo akola Luganda can you dare do that in Swahili omwana wo nga olaba munafunafu nga wandiyagadde afune max nungi mugambe akole eddiini nadda bw'abanga abadde mulokole ng'asoma mu kyaki esoma bayibuli ng'eya Bujingo otegedde aba awulira eddiini every Sunday interpretation ez'enjawulo ebigambo nga babyogerako kati bw'agenda mu ssomero n'asola CRE twamuyitanga divinity ayita buyisi kyobola ndi omusumba Sematimba natya nnyo nga afunye D mu CRE ate ofuna otya D kandi ode afuna A ekizibu ky'olulimi nti buli ggwanga liraba olulimi olwalyo nga lwe lusinga
kati tunagamba wana abantu bakimanyi nti Oluganda lutambudde. I'm telling you, mpalana nedda ssebo oluwesi lutandika butandisi naye nalojja kuga nti lwelukola kati mukiseera kino lukolawa mukulu wamala tuyingire ekibuga tuyingire centers ezikyasinze okuba jja lutwalira lungi. Let them get clear. Akyengamba let them get clear. Olubuzaabuza abagamba nti balumanyi tebamanyi babagwera Lunyoro, Lutoro, Lunyakole, Lukiga because it's ara direct yabwe eyo egatta bonna Lunyoro, Lutoro, Lunyakole, Lukiga it's a wide area ontegedde naye terunaba abantu banonyenyuza bayiti goziraba omuntu olumala okwogera Oluzungu bwe kapa tudize mu Luganda teri akayana naye nze nsubira konsani ya ate n'Abaganda tebaseka they take it kyekiruwanguzisa konsani ya Katikkiro nsubira nti teri kukugamba teri kukyokka kufuula Luganda kyabuwaze mu masomero nga bwagamba wabula konsani ye eri kukuba nti Oluganda kati lugenda lufa lufa lutya okusinziira ku Katikkiro ebigambo ennaku zineno tubinaazaamu ne tutondawo ne tukiteekawo kati bwe mudde eri mu ssomero ekyo sikirizia nakyo buli wengera mu conference eyogera ku olulimi mulunabudde ebigambo muyogera bya I disagree ti muzeeyi wange nedda oyo kazende wange ne tukiteekawo olulimi luwaguza era ffe abasoma ennimi ne tugamba this one was written in pidgin awetabeera clean Queen's English olunagamba this is American English olunagamba Queen's English otegedde kati ebigambo nazze naaba sizze yomba nazze ki Oluganda nazeria if someone has beautified it a poet alina license bano bino twabisoma a poet abeera ne license okukyusamu ekigambo to make it sound better kasito kitegeera anti era generations eziddako nga nnya ziri ebuuza ekituufu kyekiriwa temukyayagala kuwandika articles mu Luganda muwandika Luzungu oba osoma olulimi waliwo ekitundu ekibeera nga kyo kirina olulimi olwakyo bagita slang ogenda kubeera slang tosobola the intricacies ez'olulimi ng'emakerere kati oyinza okugamba nti ekigambo kiyinza okubeera oba maram nga baba kitegeera bwabwe ogamba nti maram kiyinza oba kati kyatuukamu naye kyategeezanga mmere y'emakerere abayizi gye balya simere y'amakerere n'ebijanjalo n'akawunga mu bazimba n'ogamba nti maram ajja kugaa nti ttaka erikozesebwa okubanga kati olaba nti mubuzabuza olulimi kitegeeza olulimi lukula nebeera nga lutegeerwa mu kitundu ekyo kyokka abo bategeera kati olulimi Oluganda nebeerayo lwakati banaye ebintu bineno tubyawule maram okigunjizaawo kya mmere naye kaka tutunuulidde ngenda kulya ngenda lya kunaaba oli agamba ngenda kunaaba naye waliwo agamba kunaaba olaba nti Oluganda lufa mpolampola va ku kinene kye tutaddewo ne tulowooza kigenda kufaana kati olaba mu Luzungu olaba mu Luzungu nti student mu kitabo awandiika n'agamba zibs ye abagamba nti naye mu Luzungu tebayinza kirukunaizinga anti ekyo kyekyagala okufaanaganako maramu naye Katikkiro kyagala kutereeza muve mu kunaaba kibeere kunaaba kutandika nedda waliwo kye bayita dialect kati Oluganda olw'abanaffe bannabuweekula oba Oluganda banabava ewakamuswaga ekooki Oluganda olwabwe eyisigala nga dialect yaye batambula lwabwe era bw'owulira nga sounds mama taata osigala nga otegeera naye nga basigadde batambulira ku munaku gwennyini kati abo tusobola kubakyusa olw'okubanga oyagala batambulire mu gundi y'emu ebeera dialect era tubeera tulumanyi nti Queen wa Bungereza bw'asituka okwogera ayogera the easiest cleanest English naye bannaye Abaganda bempolereza nga temwefaako tuveeyo tugende wa Betty Kamya mbawolereza temwefaako si byakwefaako kuwangula kutegeera we disagree to agree kuba bintu byakutereeza butereeza si kuwangula sijja kukkiriza tulina kwogera Katikkiro Oluganda oleme kuba lwa buwaze n'ebyokulima lujja kuwaguza Abaganda babisigale kyetulina okukyalina okukola kuzza Buganda ku ntikko mugamba yadda dda ku ntikko
Tikeriruda. Tugende wa minister Betty Kanywa tujja kusulawo Entiko. Kasana za Buganda ku ntiko abantu bajja kwagala oku associate with Baganda bajja kwagala okuyiga Oluganda kasatebe ku ntiko mulinze ekikwata mu ntebe mulyoke mmanye nti muli ku ntiko etambula mpola naye ate etambula bisatu mu maaso bibiri mabiri nguze nfuse nguze mengo wano tebagala jogerako tuwe minister Kamya ettaka lyonna liri mu bantu batono Abaganda tebalina ttaka Abaganda bali landless Abaganda tebalina we batudde ne tebagala tubyogereko nze nina we ntudde naye nagulawo obuguzi ne taata yagulawo otuddewo naye oli ku kyowoola otudde Fenekansi Mugambe yagulawo obuguzi abantu tebalina we bali nobody is planning for the poor Baganda ate baagala babere nga tebakyogerako Oh, shame upon you. Tugende mu maaso. Ogambe Betty Kamya yakoze atya? Mbu yakomyewo eka yali yagenda ku bugenyi obutongole mu bitundu ebimu ebyenjawulo mu kibiina ekirala kati yagambye officially yakomyewo eka yagamba nti Okwolo yazaalibwa ebbanga lyonna abadde mu kibiina ekya NRM era officially agenda kuweebwa kkaali y'ekibiina ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno. Prodigal daughter bagenda okutandika nabo bennyini okutandika okuddamu okuwandiisa abawagizi b'ekibiina ekya NRM. So agamba nti yali agenze kukola kicuba ng'abo oyinza okugamba kati yakomyewo ekokoleka nti atambuza ekibiina kya NRM n'okuwangula Pulezidenti Museveni obululu mu Kampala okusukka ebitundu 75 ku 10 nga bw'azaategeeza nti Federal Alliance agamba nti byonna byonna byali agenze okukola eyo bamugobayo tayogera nako agamba nti kati akomyewo ewaka kibiina kiki bakimugobamu bakugobewo tumulabeko katono naye tetumuwulira Kamya Betty Kamya twamitse Kamya tika ino feed ndabi mikoro tegitambula ye Kamya ya declared bulungi ya omukyalo oyo ali ne former minister Bakabulindi yabadde very smart twamugera kwa n'ennaku ezo nga tugamba nti mu bakyala abali principled abasimba amannyo abogera bulungi y'omukubo Betty Kamya era omulaba yasazeewo era n'asalawo nga abantu babeera bagamba bwe nakola kino tekinzitira obululu bwange look at the time she is doing so abe yandibadde mutabala bulungi njogedde nti yali tabaze bulungi singa tagize kati bingi bye yandifiiriddwa yandibadde mutabala bulungi movement okumutreatinga so well banika banna movement abayayana to become ministers ne batafuna opportunity nasigala nga bako yali andoza nga akoze target aliyoba MP bweru Lubaga North ayingirenga omubaka wa parliament mu parliament bamulondereyo akaluna okumulema kamulema tekatambula bulungi neera president namulonda namufuula minister we owe Kampala enkayana neziba nene nnyo netugamba kino kekize bamumugyeko obuyinza president agamba nti Betty Kamya sinza mujja ku buyinza namuwa ministry y'ensonga eya lands ondegere kyegamba ejjudde nno etambuza omutima gwa Uganda nga Betty Kamya yagirimu yandibadde mutabala okusigalayo n'atadikiralinga nti agenzi omulago tusubira okudikiralinga oba yadikiralinga dda nakiwala yes nayajja bukomansimbi etoyinza kubanga gavumenti ekwerukamize so well ate gwe nosigala nga okyali mudoyidoyi osimba amagulu onagenda naawe noyamba gavumenti ekufuddeko bana movement bameka abagala kubeera minisita wa lands wadde yamulinanye yenyini nga bali mu kintu oba nga bapya wadde yamulinanye Bakabulindi kakati oyo yasigadde bbali Bakabulindi wuuyo akafo kali anti kakati oyo wa mu kintu bino byonna biba byakusikiriza kusikiriza new members ze anedda nga olaba nti waliwo ka special treatment aka yani ono full figure mkyala kusaasira buchamani kakati nono akyali mugole bafulu figure ngali abutabana kumutawana anti bagole tabalinaako mutawana teri muntu asobola kuwala na mugole naye oyo aweredwa special status omukozi waba mupya mu company muyambe
to get okuterera kubanga tomanya tuba twewuunya tuba kutunuliranga masho bwata passing mpira guwa kuba abamu basooka mulekanga kinina n'omuyisaamu amaaso runo eba nabona byakusikiriza naye azze yezimba nabo tebayinza kuleeta kikonwando waliwo akyali mu FDC omuntu yankutuukira nagamba omuntu omu President Museveni gwe yalibadde agula $1,500,000 nitatuukikako ate najja nga taguliddwa kikola mu obwa minisita bwamala bumwa aterere mu kibiina obwa minisita ne $5,000,000 kiriwo ekisinga $5 anti ministers were serving the people anti waneno bagera olina sente zo olinga muyimbi bakuwadde n'ennyanja genda ovube ministry number ogigeraageranya ku bukadde 5 obukadde 5 is a lot of money that is zikola nga minister tayinza ziweze tasobola ate abazikozeewo muzeyi wa mkyala Kamyono n'omugenzi baawe Tulomwe baali basajja nnyo ba President Museveni sinsiyale okumugjayo kati n'amuwa akantu ako abatamukoze bubi abamusasudde bulungi kyenasinza okwagalawo okulabaawo enkuba yatonye mu kisambu ate yabadde nnyingi naye kakati welcome to the land of Mikisa tuyinza okubuuza okujja kwa minisita kuyinza okunyenya omubaka alijo kati kasiba nti kuba kati officially yagenda okujja okumuvuganya it's not yet official no yagenda okujja yes bandikira akamyufu yagenda okukwatira flag akamyufu tekanabitondebwa eryomusajja okusimba mu mugongo singi paminda waliyo netindyebwa naye tindyebwa aleka ate ajja gamba alekere ono mukyalo omukulu bajja kulekera omugole era wagaye muleke ono tuleese omuzannyo omulungi mwate mwandibadde mukakkana tulekere ono nanyenya omukulu Kasibante Moses tetumanyi oba Kasibante emyaka gyabadde okuva 2011 oba oliawo kuba yawangula ono ekimu kyokka ekiri mu rese eyo number 1 Kasibante abadde emirundi 2 number 2 ekino ekifo ekiganda nnyo kirimu ebyenkizo bingi ebya Buganda bingi number 3 kirimu eddiini ebifo by'eddiini bw'olengera kereziya ekkanisa byonna biri mu Lubaga kyekyo kakati awo ajja naye nga mutuze weeno emikisa mingi emikisa agirina allegiance agirina ewa Ssaabasajja agirina mu bannaddiini n'oli agirina kakati awo ate bonna baana bannambi kakati awo may the best candidate win emikisa mingi we banaaba tebakakutteemu anti akalugulu bwe kaggwa bagamba banzibye yali awangule basooka kulikalenga ye akamyufu tetusuubira kakwatamu kubako kakusimba layini naye kati kaneeno ka fayino kano ketulindirirako okay tugenda kubanga tumulamu katono bwe tudda tugenda kubanga tuyingira empapula z'amawulire coronavirus kyavuta wansi ne waggulu we are going to be discussing it more and more tesesetuka tukomawo twongera okubabuzaako nga tugamba nti mukama yebaziwe akyakukumye ngaoli mulamu gwe yakagoloka nga wakatwegatako tugamba nti discussion ebaddewo esooseewo ekusubye naye tufaayo tugenda mupapula z'amawulire Muhammad Wamala nga tusookera Daily Monitor afulumizza omutwe omukulu oguli ku muko ogusooka agambye nti ekirwadde kya coronavirus gavumenti erabika nga etaddewo obukwakkulizo ku bifo ebyo ebireeta abantu abangi ebikuŋŋaaniramu abantu abangi tebakyakkiriza muntu yenna kutegeka lukuŋŋaana lwonna nga tafunye lukusa kuva eri ministry ebyobulamu bagambye ministry erina obuyinza okusazamu olukuŋŋaana lwo singa ogenda mu maaso n'olutegeka naddala olwo olulimu abantu abasuubirwa okuva mu mawanga ag'ebweru agayinza okuba nga galimu ekirwadde kino ekya coronavirus kyakayibula mu nsi 74 ate nga ensi zino ziweze 5 mu Africa mwekiri so minisita ataddewo okukwakkuliza obuzibu ennyo tebalina okujja bamanye abantu bagenda okuleeta bagenda bakabeera batya temperature zenkanawa security eryetya bakukkirize okuba olukuŋŋaana olwo tugatireko ddala n'emboozi eno evudde Bungereza bagamba nti bo abaayo
gavumenti egambye nti bekikwatako basobole okuba nga bongerako ku ttaka tusobola giyita tutya limbo mwe baziika abantu bacreatingemo space e Bungereza for what burial ekirwadde kinene balaba nti kitugumbula abantu ekisusse ne mortuaries bagambye bazigaziye e Bungereza bafa Bungereza alese banafa nnyo ekisi tebanafa nnyo era tebanavigatinga scare yonna tebanavigatinga worried emipiira gigenda mu maaso panic button tebaligwadde ataano nga muomu naffe wano panic button nono minisita gyayagala okunyiga nayo eri too much actually his excellency pushing to the excess mpozi yatidde eno yabadde ava Canterbury ni omuntu wawanina mirembe gwe tumanyi lwaki yadde agenda omubuukwata mu ngalo era newe lwakuba yagenzi na message eyo egamba temwekwata nnyo mu ngalo neera nga si kana akanyonyi sikanaikondo okay kunyoma kikinfujjo omusajja tumukunde wuno ku front page temwogerako azze ili abiri mugumu why are you not talking about this man former spy chief agambye ajja ayagala kusigukula mukoddomi ate ekyo ndeeta kyaki we are talking about General Tumukunde oba mukoddomi wani tetwagala kumanya you are biasing the balonzi sibayasinga balonzi kuba oluganda lusigala luganda bagamba blood sikala niki omusaayi gusigala water what is important now he's a former spy chief he talks tough he's a general kakati ati lwaki oleeta ebyebuko wano badde manyi nti ogenda gamba what is important right now is to find out oba kyeyagalire oba yatumiddwa lwaki atubuulira wali jeno Kyagulanyi mukoddomi wani ye nga totubuulira asobola okubuuza Kyagulanyi bba wa babbi anti mukoddomi wani asobola okwebuuza ku sister nti ddala kituufu Kyagulanyi mukoddomi wani ye nga tomutugamba anti ye munayisi mukoddomi wa muntu ekyobukoddomi kati kibwe bukulu Kyagulanyi mukoddomi wa muntu he is married Kyagulanyi ali mu first family beautiful lady called Babi je yawasamu first family katali mulayini kati ekyo nekigasa kyoleese era ekyo kati kinzigasawo press review okujjako ng'okimenyeewo era ajja kwebuuza ku sister ddala kituufu sister we yani nesimbe ku mukoddomi oba tutambule kafumbeeka ye minisita w'ebyenjigiriza kakati awo oluganda lugambye omusayi gusinga amazzi obukwafu tutambulidde mu politics mwereere ate kiyinza obbaako plastic kigatuba nyinza okuyita music break awo oba otiisatiisa anyway waliwo amazima agakaawa we are telling you General Tumukunde wuyo tetumulaba nkyuseemu nti oba awo oba otyo wobadde wonna tewatajja abadde azze awo azze presidential material mulamba n'atajja kati I'm trying to bubble kirala kiki to tilt to better General Tumukunde agenda kwesimbawo ku bwa president nabo batujjeko akajanja banna tuve ku Museveni emyaka 35 nga mulimu emyaka 40 egy'okuvuganyizibwa Besigye ate tulete Tumukunde Uganda nga nnene okusinga kaawo. Rogers Morindo agamba nti President Yoweri Kaguta Museveni singa aba kakasiddwa ekibiina yetajja kutya kuvuganya General Tumukunde. Rogers twabadde naye onakuleggulo yoyo he's a very good man eloquent ayogera bulungi natuze nagamba gavumenti etuuse era nga ddala gavumenti etuuse kubanga ye mwogezi waayo abo bwe twagala okubanga tufuna ebbanga lyonna si oli omusajja ayogera bulungi naye oluusi ebintu abisaagiramu fonopondo ndoza language yemulemesa n'abakatisobola communicatinga bulungi. Mulindo amanyi Oluswayiri eyalwogeddemu wana alumanyi tono olusamusaamu olunoonya akalulu Tumukunde tuleke Kano Kizza Besigye ayaniriza generali Tumukunde tuveeko naye bagenda kumuwa akadde balabe akasengejja kike kanagamba wangi Kano Kizza Besigye amwaniriza mu lutalo olw'okusigukula President Yoweri Kaguta Museveni naye akadde
kajja kubayamba okuzuula mwandidde ekimuli kyamazeyo luli nga mulimu emyaka engajijo ejja mugisha muntu mulimu emyaka ngajijo egy'omugenzi biraalo mulimu emyaka ngajijo ejja chapaka ruhanga ibannange kiki anti issues of generals always belong to the eno nsi yaffe si yabagenose tuteekeddwa naffe okuleeta tulina okuba ne choice bwe tugamba nti mutufuze nnyo anti mugende mulinde kalulu kazi babeerako mu kalulu mugumiikirize mulinde kalulu gwe oba olaba nti toli mumativu na kya general tumukunde obaani linda kalulu wali agulawo oli gyali akaddiye oyongeddeko kyaki akaddiye linga agamba tetukyalina suubi abaali bafeero candidates nange omukyala Betty wuuno tetumuddamu oyo lwaki azze electoral commission nate bawandiise wano eno ku mukolo gusookera ddala bagamba nti baneno tebagenda kulonda ba dead voters bali eyo mu 50,000 babagyeko basobola okulabika nti bazudde wegendereze bikomadi bino nga 10 biyinza okuba nga yegwomu ku ba dead voters ng'omuntu akutya ku kyalo yagenze n'agamba oyo mufu ne bakusazaamu. Get serious. Mugende mukebere enkalala z'abalonzi. The thing is ending very soon. Neteri agendayo abasajja batwawo ne beebaka ne baweereza kati be basinga tutawanya ku social media kubanga balina okubanga bawasi whatsapping ebudde bwonna. I'm telling you mukebere enkalala z'abalonzi kano kamukatuwe wansi. This is very important what twakogedde ng'otandika traffic at Clock Tower diverted for flyover works. Bikula ku page ito plan bagituwadde tujja abantu gibawe abale bagituwadde nga tugamba eyo ye Uganda yaffe tiwali bataddewo unakubanga mwitawa negenda kati ichiche ikuwa amagezi kwerera amagezi bobanga eko bado simula sawa 12 kati vayo alia actually abokuma cha boti kiba kwana konyo ne kati sawa zo bado veka zongere mwe dakika nga 3 bobo itasaidizeyo because delays zili inevitable atete chikola makuru kugamba boss want you are late because if to Clock Tower bagikola ate bagenda jijjawo eno kino ekisawa kino kigenda vaawo wonna basigalenga tewali kintu kiriwo okusinzira banyonyodde wano so kati awo abadde abakozesaawo noonyawo obanga oyita sawa ya kwini twagijjeewo egenda kuvaawo kwini yatukiriza ensonga za ikumbaniya zirabika nga owaffe ikumbaniya abagweri batabuse baagala kumujja mu bwesige lwaki bawandiikidde minisita ow'ensonga z'ekikula ky'abantu nti entalo nnyingi nnyo eziri mu Bwakabaka omwezi tategeerekeka ikumbaniya nikumanja ali carefree. He's a simple mulokole man. Waliwo emboozi etali nnungi tugenda mwemu era nagamba bakusooke oli otya omusumba ali atya ndabire nja kujjayo mubuuzeeko ntuwa abantu ye. He's a simple man, carefree guy, very carefree. Emboozi si nnungi neri ku muko gwa kusatu byabadde Busiya. Waliwo okunoonyerezebwa ku musawo agambibwa nti mu prosesi y'okuzaala ya omutwe gw'omwana gwakutuseeko. Bad, actually mawulire mabi. We don't discuss that. Another swarm of locusts pour into Amudat, Moroto. Enzige, musagisa enzige. Naira basendekeze bateekamu. Wali mukisomye wakibadde mawulire. Ngabagamba baba meka $. Wakibadde mu gali agaddako. Ojja kubanga okisomako mpolampola tugamba nti enzige si kyakusaaga. Wazigwa mu birime by'abantu ne biggwawo. Ate gwe atabeeranga wongo olimye green nava mu ttaka bw'ati nolaba nga aweddewo gw'osaagisa enzige ng'odda mu nzige n'ogamba enzige teziriyo basajja bambadde makooti ga kyenvu z'enzige. Ssenkagale wa DP alabudde bannakibiina ku registration forms ez'ebicupuli.
abapaniya babano bakaaba bagamba nti bafunye ensasagge n'okutya bwe bategedde nti waliwo transporter omulala ateekateeka okuyingira ekibuga bo nga bajja nga taxi weziri taxi tezaaguma Elias yarayidde nti tebijja batuula bufuufufu. I think Elias should be given a hearing. Yaweze enkolokooto nga bannange byo tebigenda kukola mbabuulidde sente z'omusolo mugenda ziteeka wakyamu zigenda fera bwerere. We should be given a hearing bamuwulire ekyayogera. Nze nali manyi nti balina ssente ezaabwe naye baagala kubawola buwozi balyoke baleete bbaasi zino. Bagamba wano nti bagenda bawola ne mugamba tekisoboka bali baleeta zaabwe. Yagambye nti omukulu walabika waliwo minisita akirimu akipushinga bw'akikuutira akadingidi afuuse kajjajjatta waakyo alinga atambuza eggule. Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri alonze omuntu omulala mu Buganda Land Board kitongole ky'ebyettaka Mwami Simon Kaboggoza Muwanga myaka 45 yazze mu bigere bya Kyewalabye Male abadde akoze emyaka 12 akola ate aziwomerwe eki sente ziriyo ez'emisaala ntiza Buganda anti beera specific nti omusaala gwaguwomerwe naye ogamba aziwomerwe ntiza Buganda ebibuuzo otulekera bingi siza Buganda zabalondemu kabuyonjo ez'obwerere mu arcade zitandika navuddeyo dda General Tumukunde Deast Host General Museveni amawulire gaagano galabe tugendeze mu lupapula lwa Observer. The two generals do appear on the front page of the Observer. Omuye General Yoweri Kaguta Museveni of Uganda, omulala General Tumukunde of Uganda. Abantu bagenda babizunza nti bali related, they are not related at all. Okuwase mwanyoko tekinfuula mwanyoko. Naye ate oba olidde enkoko ya mukodomi ako kaba ka attachment. They are not related at all. Kyogeza bukambwe. Ate n'aba naye kati amaanyi ge yawulira gali luddawo agage General Tumukunde discriminatory movementists alina capacity ebakunga kudde wuwe silent majority ali awo mu bangi olabire mama abakakamu amame yali asuubira okuba nti agenda kukukumba ayingirawo ku mikolo amama we yaviirayo ayingirawo ku mikolo buli omu n'asattira kakati awo kijja kuzzayo nti amama we yavaayo yaddawa. Some people bagamba bugambi naye omuntu oyo ayinza okuba nga ye ku CV ye kwekiringa yange tekiriiko mwami Ssekungu baba ayogera gamba former presidential candidate nze nyiza nti okuba nga tekiriiko naye nga babeera bakimanyidde ddala be kennyini nti tebasobola ani abawagawaga okujja singa abadde ate oli omulala kale alina ekikosi kye kyetumanyi ekirina grudge mu mutima silently abo gye bali abakare kale kale yali mu polisi nga n'abantu be ekikosi kye kyakola nakyo kati gye bali abasirise abefudde nti things are moving okay naye abafiiringa their general was mistreated naye ono talina nkaayana yonna okujjako okulabikako obulabisi ku kalulu wakiriko ne biraalo yatulaga nti problem ye agriculture is not respected anti nono temunaba kuwuliriza manifesto ye mumuweemu akadde ebyono buli omu akimanyi nti bwe yali akyaliwo kale yamukwata n'amusiba n'amutwala ne bamutwala mu kooti maasho ne bamusalira emisango okuva olwo ne bafoolinga apaati nti ajja lwa busungu olwa akakuuko yalina okuva edda ak'okumukwata misango gye bamuggulako tewali nsonga ndala emuleeta kakati awo. Ekibiina kya NRM kigamba nti tugenda mu maaso n'okukolagana bulungi n'abakulembeze b'ekibiina kya DP baagala omukyalo yakoze bulungi omukyalo Nakiwala gwe bakubyewo ekifaananyi abo Museveni yaleeta nnyo kyenagamba Kyagulanyi tulina okuleeta abo leaders betubokanyuka ku ttebo abonaga nti nono yamwegaseeko Museveni kana akalulu akawedde cabinet bwe yaleeta Betty Kamya omuntu adakulira ekibiina Mulamba n'aleeta Nakiwala omuntu abadde very strong mu Democratic Party enkaana zino zonna zolaba mu Democratic Party zibalwa kuba nti ba leaders bayo bagenze kati guno omwaka ayinza okujja ne Sseggona wakati wa Sseggona bagamba batyo akali abagwa
nono omulala awo atisiza abantu n'aleeta Segona n'aleeta ne Simpuuga waliwo omusajja yaleewa erinnya lirimba mu mutwe si wa buzaava yali mu buzaava muno eyali ewa Kiza Besigye n'avayo nadda Kira municipality Ssemuju bana esasa geno yava mu nkumbi wano ne Museveni yennyini atulise n'aseka olere Ssemuju olere Segona ng'obajeewa ensasa ge yava kuki Ssemuju gwayita Kaboyi waliwo meeting gye baalimu yali yakyama nnyo ne vice president wa DP nga bateesa kukubawo enkumbi ono agenda akozesa enkumbi ezimawereddwa minisita Kasolo ne Nakiwala akatani ne kabeera vairo nnyo katono tukolagana bulungi ne DP kubanga yali vice president yali mu meeting ate akatami ne kagenda vairo ngagenda mpe enkumbi ngende nesimbewo Masaka ngazijja wa minisita Kasolo ne wa minisita Nakiwala Kiyingi katono kyavuddeyo naga nti ati tulina buzibu nnyo tukolagana bulungi naye ensonga ali yakubagabira nkumbi ono akikolesenga akadaala okugenda okuzigabira abalonzi baleke nga bamuteekamu obwesiga naye nga n'ekyo kizibu kye tuliko mwaka 2020 nga oli alowooza enkumbi zijja muwanguza akalulu anti kulima guli kaliki anti okulima kwayo twandibadde twavaayo dda naye bazigaba wanene Kasese ne bacacyanca abaali n'abaka palamenti bennyini bagisaako embalirira namba ya nkumbi stop fighting era nga bakyabanja n'endala Dr. Stella Nyanzi ayogedde ekyamakulu bye bibadde bibatawaanya bagambye abawagizi ba Bobby ne Besigye mulekerawo okulwanagana mulekerawo okwesojja muli baana bandeemu agambye bonna bamukyalirako eruzira kijwa nti akyayinza okukitaasa ekyo balese ezimu ekamaliza ensonga eno Besigye andi Bobby andi Kyagulanyi Honorable abawagizi baabwe bajja kusigala nga bakayana Democratic Party because ekigendererwa kyekimu Democratic Party ba leaders bajja kusigala nga bakayana okujjako ng'omuntu yenna koddeyo n'avaayo nga special person abantu bonna ne bamukkiririzaamu gano amasanyalaze gabeera mazaale amasanyalaze Kyagulanyi gaalina gabeera mazaale agawamba abantu bwe bati gabeera mazaale kati bwolanga tewaliwo gwe bakkiriza mu DP nga leader waabwe tewali waagaweza abasinga balina ga lusuluuju nalina agakwata ajja kuvaayo gero mu lugumu ladies and gentlemen let's go gabako ne expiry date gabako expiry date naye galwawo golabaga Museveni gakendeera nnyo anti kisinzira galwawo naddala ate bw'ogateekamu obuyinza galwawo naye nga Kyagulanyi agalina Kyagulanyi ssaawa zino eno weegalirwa desperate eri mu bantu naye bwe ganaatambulako emyaka nga 5 galeme genda mu overcharge bw'atagassaamuko gajja kukendeera kano yagalina nga gawamba nga gasendasenda n'ono gwe gawambye okukwata mu nsawo agambe mwana genda otukiikirire ekyo olwandi ngwambye tegali expiringa olaba nagali genda kuzina omukayanira n'okyusa amawulire gonna bannanga aliwa ku front page waneno statement eno gyakoze ku generali wa yandibadde ali ku front page kuba kino naye lengera muntu ate era taliiwo ekitegeeza nti gabako expiry date aliwa gyali ewuwe fedde ekyoganda amafuta tulaga wazibu nnyo tuyina ebiro tuteekeddwa obikozesa bulungi kyoganda amafuta ga munnaffe ge expiringa tegasobola anti kakati Kyagulanyi kyaliko kati mugole omwami amulekereza akameeza mitwalo 5 neyeerabira nti amulekedde n'amukubira essimu hello darling n'amuweerezayo endala 10 so kakati omugole kyaba alina okukola kozesa bulungi zino ez'akameeza kuba kadde kagenda tuuko nonyeza akaviiri nga tozirina ogamba nti amasannyalaze ga Besigye ge expiringa naye olwo olusuusuuto omujja kusuula bannammwe singa kankireete bwe nti singa amasannyalaze kale kozesa index y'okupima ekisinde kya people power bwe kyavaayo naye yaleeta people's government kiriwo ekiri ku ntiko bonna kwebaliira gye buvuddeko yayogera n'agamba nti agenda kwesimbawo akomawo nekyagulanyi yagamba akomawo mugezeeko namwe okugejinga entambula ze zabadde nga muwuli Jinja wuli Mbale wuli wa namwe mulaba bulabi tebamukkiriza
tebamukiriza kutambula bwe buzibu. Wano we bamukuba amazzi juzi wano. Luli umeme bwe yalinganga atiri kabutiriza ati. Wandirabye emboko bwenyoka awe wakiseka. Amasanyalaze Katonda bwabaga kuwadde bagasako insulator kubanga bwina avaayo agamba ga expiringa. Tugenda kubanga tuwumulamu katono bwe tudda tugenda ku mawulire ag'ebweru. We greet you Dr. Kiza Besigye and FDC team. Good morning.